n'ayambira abantu be akayimbako akamulini nantume ate kakatuyingizaawo mu ssaawa yaffe ennungi ey'omwenda abalungi babuuzaako nti musibyeyo mutya mukama yeebazibwe abakuumye amanya gange yenze naawe Joanita nate okubanga njikutuusaako ku kamera zaffe kuliko Kirabira Lawrence okubanga akukwatira ekifaananyi eky'omulembe ate mu control room nembeeramu ne Shafik awamu ne Abdul Musoke producer wa programu eno so nembeera nga mbeebaza gye mutuusizaako engalo olunaku olwaleero mujebaleko abali mu kulya lanchi waliwo aliawo nga ye lunch ye yakajja kati ali kulya lunch naye nga oli ku ABS TV nkwebaza webale jo tusaako engalo webale kutwagala webale kubeera onogamba nti ABS TV ye number 1 TV yange eyokulaba obanga ye family TV jo gye mulaba ewake wamwe waliwo n'abamu nga ye ABS TV bwe bateri mu nnyumba nga n'abaana bayomba mama twagala ABS TV mama twagala kulaba kati kyolifa tewerabidde twagala kulaba ku musumba igaso tweyanziza olw'obuwagizi oba olw'okwagala kwe mutwagalamu ekyo muna ekitulagira ddala nti Katonda gwe tusinza mulamu oba akolera ddala bw'obanga oli asobola okulaba ABS TV n'abanga awona n'abanga asumululwa n'abanga by the way muna ekintu kye tutategeera bw'ogiraba ogenda okwekanga ng'ebibyo bitereera mpola mpola ng'ebibyo bikyuka mpola mpola so gemaanyi agali mu ABS TV eyo ekuumuza ebirowoozo ate ngira ebiwumuliza ddala abantu abandabira ku Facebook abandabira ku YouTube namwe mbabuuzaako abandabira mu Team Dubai abo abali musize wabweru waliwo abali Qatar, South Africa, USA, China awamu n'ensi endala ezeetoolodde eggwanga lino nga mutulabira Facebook oba ABS TV Kawala kwe tusangibwa nawe oyinza okuba nga oyina woolaga naye nga oyina smartphone yo bweti genda awali ekigambo FB otypingemu ekigambo ABS TV Kawala ojja kuba otulaba live era essaawa ey'omwenda ojja kuba ogiraba olikinge sako ne YouTube yaffe ABS TV official ojja kuba otufollowinga bulungi era nga ne programu zaffe nyingi weeziri programu za church programu essaawa ey'omwenda naye ojja kuba ogisangayo eyasubwa programu yonna yonna gye wasubwa osobola ogenda ku YouTube yaffe n'obanga oginoonyayo ojja kuba ogiraba abantu abali mu Western side z'okwe abanyankole mwena nimbalamusa mu izina lya Yesu mwine kyangwa ekimu tugisereho bantu mwene mutukunda munonga ni twenyenda kubashubiza ngo mwaka ogwa at least ntuza kuonjeraho bitukola oba ari kibuli kimo kyona ntuza kuba ntuonjeraho kubanga tugire kukireba ngo mutukunda munonga bambe mukunda Pastor Igan mukunda ABS TV na Revival Christian Church mosira abantu abakusinga n'abanyankole era ntubebaza omulimo gumukola mwibale kukunda Ruhanga era ni mwebaza munonga abakize aha mwaka ogwo abatayizo mu 2020 not so 2020 wabo gishiremu oyine kuba noteka amajwanso kadete mukama webale ninyoha kuba abandi bafire abandi tubazikire abandi no basa kushanga ngo wajya kitanda talalire na nohiri konkiwa yagirire okakano mwaka ogwo musa tuine kuba ntwebaza mukama konka abantu bokwe mwena abakuruga Kiruhura abakuruga Fort Potro abatoro mwena nimbaramusa omujina lya Yesu nimbakunda nimbagonza cyane mwebare kutukunda mwebare bakwita kugonja so abantu bokwe mwena ntasoswira obangu nside ki obangu ni part kikonka mwena ninsima love yanyu imukutwereka na nokukunda kumukunda mu muzeyi wanje Pastor Iga era nimwe mukimanya jengu nabakunda so mwebare ababiri bar hano abayakire mpeta abamarire hano mwaka ashatu na rumwe nkani bare Joani bakora kusa Joani tukureba Joani tukunda ABS TV Joani tukunda Pastor Iga cyo ni nkiriza kubanga and eshayezu kwija ntubasa kwija kufuna mukatuwa turebe ngoba kutwatayo ku shede muri mbarara tuterewe ku shede yamani Pastor Iga aije aburireho kubanga numutukunda munonga mwebare munonga Ruhanga abonjira bimukwenda kandi omwaka ogunyenda buri kiwashabire urukwenda ngo okitungo mwaka ogu nyenda Ruhanga kikuhe abakwenda matungo abakwenda obgiga abakwenda ogura amataka abakwenda kombeka abakwenda kukora maduka nishaba Ruhanga abahechi mwashabire abantu ba Western of course ninyine kubendeza kubanga nanye ndio mwana wo wanyokwe era aye ndebaza
so leka tukomewo ate ejo twabadde ne service yabadde service y'obutambala Musumba yali yalangirira obutambala so ekyabadde kawaala kyo ejo kyabadde kyamanyi yawuumye Musumbayiga yasabidde abalwadde bannange Musumbayiga twebaza Katonda akolera mu ggwe mazima ddala tumwebaza kubanga si lw'amaanyi go naye si lw'amaanyi naye Katonda akolera mu ye yamufuula okubanga asabira abalwadde ne muwona amiina so Musumbayiga webale kugondera ddoboozi lya Mukama nobanga otaasa eggwanga weewaawo boogera bingi weewaawo noddeeri ne bakuba naye oyimiridde ku lw'eggwanga njagala Mukama ate omwaka guno akusitulire ddala nga n'abateesi naye banaakola batya tebasobola kutuukako naye asipana njagala nsooke leero ngenda kubanga nsomako ne mukyawandiikibwa nsomeko mukyawandiikibwa ate tulabe nnyo tweyongere nnyo okuyiga ku ngeri z'obwakatonda tweyongere okumuyiga ate nga nina n'okukulagako ku ebyo ebibeera mu Revival Christian Church abalwadde bawona abalema batambula waliwo n'abaana be babaleeta omanye abantu abasinga bagamba pasita yiga mufere afojinga ebintu oba bakompyuta naye nina ekibuzo kyenkubuuza gwandaba ku MBS TV osobola okufojinga n'omwana ow'omwezi ogumu ejo nalabye omwana gwe baleese nga alina emyaka 6 yabadde n'emyaka 6 naye nga tatambula talina kyakola so gwe kino ekibuzo kyembuuza osobola okuwaayo omwana wo ddala yeekoze ebintu bwe bityo olw'okuba ssente baana ba Katonda njagala mu mutima gwaffe tubeeremu n'okukkiriza so ali mu control room bw'anaaba afunye ebyamagiro ajja kuba abiteerako naye nga tetunnagenda mu byamagiro gwagamba nti njagala kulaba Musumbayiga nga ndi bw'omu nina ebizibu ebinyiga nina omwaka guno njagala nga sinnatandika kyakola omanye abasinga bakyali mu holiday sinnagenda ku mulimu nga sinnagenda ku bizinesi yange njagala sooka kulaba Musumbayiga ojja kujja olunaku olw'enkya ngambi olunaku olw'enkya Tuesday ojja kujja n'ensigo ya 10,000 omusisinkane oba oyina bizibu ki oba oyina bizibu byanjawulo ki ojja kujja n'ensigo ya 10,000 naye ate tetuli ku 10,000 nawe ayina 2 oyina 5 oyina miliyoni yo oyina dola zo oyagala kusiga mu buweereza bwa Mukama olunaku olw'enkya ojja kuba osinkana Omusumbayiga mu counseling kye bayise 1-on-1 ngambye obeera omusinkana kati nga bondaba wano nga mwogera babiri omukomo ojja kuba omubulira ekizibu kyo awatali kutataganya awatali kamera omanye abasinga bo tebaagala kamera so gwe wonna wooli abantu ab'ebitiibwa tubasaamu ekitiibwa bahonalebo manyi waliwo bahonalebo abali mu kutulaba waliwo abaami ba gavumenti nga mwe muli kutulaba nawe bw'oba oyagala kusinkana manyi namwe muba n'ebizibu ng'oyagala kumusinkana olunaku lubeera lwankya awamu n'olwokuna n'olunaku olw'omukaaga ate nga lw'olwokusatu lubeera lwa Musumba Andrew Jengo Abizaayo ye musumba omuto Andrew Jengo Abizaayo naye ojja n'ensigo ya 10,000 naye kyandisinzeko nti bw'oba ojja mu counseling okwanguyirwa musumba okulaba buli ekizibu kyo ekikuluma buli ekikutawaanya nojja mu maaso ga Mukama nga toyina kyewaalidde oba kye tuyita okusiiba nojja nga osiibye oba nojja nga toyina kyewaatadde mu lubuto kiba kyanguyira Musumbayiga okubanga alaba buli ekikyo kyonna amiina so ate ku lunaku olwokutaano luli twali tetulina Friday night teyaliwo olwokubanga twali tusuze mu 3 naye luno olwokutaano tugenda kubeera ne service ey'amaanyi muleete abalwadde muleete be mulaba nti babagamba nti baalema omwaka guno muleete abalwadde bammwe omwaka guno gugenda kuba gwa kusabira abalwadde leeta omulwadde wo ow'ekizibu ekya buli kika Musumbayiga agenda basabira ate nga ne ku Sunday yabasuubiza okuddamu agaba obutambalo obw'abakyala ejo twabadde tugaba bw'abasajja era teri musajja atafunye hanki so on Sunday tugenda kuba tugaba obw'abakyala njagala mbalageko ku ebyo ebibeera mu kifo kya Revival Christian Church when we talk of Friday night when we talk of miracle moment ebeerawo ku Sunday njagala weerabire n'amaaso go osanga naawe omulwadde wo anaasumululwa ali awo bw'onooba n'okukkiriza Abdul ne Shafik. What happened to you?
My child is not growing well. He's malnourished. He does not walk. He's always sick every now and then. Even our father deserted us that he does not produce such children. Pastor, I don't know what the problem with my child is. All the mothers we produced with, their children of his age are running. But mine refused to walk. He cannot walk, Pastor. I don't know why. Pastor, please help me. He cannot even stand. Don't cry. Even the way the head is formed. Won't you hope for God to heal your child? She says she believes she's going back home when her child is walking. Yes, Papa. What does the father say? He deserted us, saying for him he cannot produce disabled children. My child is always sick, Pastor. I don't know what the problem is really. Even here where he is very hot, the temperature is high, it's been disturbing me. Glory to Jesus. Pastor Iga is carrying. Father, I present this child before you. Before you, Lord. Ashame this man that told this lady that for him he does not produce disabled children. We are in a time of praying for sick people. The man of God is now holding this child so the grace of the Lord can come. Father, I present this child before you. I plant him on the ground, down on the ground, so that he walks. In Jesus' glorious name. Jesus, your love is too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. Hey, Jesus, your love is too much, oh. She's confused. She's confused now. She's very confused. Jesus, your love is too much, oh. Excess love, oh, hey, Jesus, your love is too much, oh, too much, oh, excess love, oh, hey, Jesus, your love is too much, oh, excess love, oh. Excess love, Jesus, your love is too much, too much, excess love, yeah. Jesus, your love is too much, excess love, yeah. Jesus, your love is too What is it?
Musumba simaina kumanya. Umwana wange. Yo. Whoa. She's saying, is this my child? Musumba simaina kumanya nze. Mwana wo. Simaina kumanya nze. Simanyi. Jangolabe Yesu byakoleka wala. Jangolabe Yesu byakozesa musumba iga. Yesu byakoleka wala. Jangolabe Yesu byakoleka wala. Jangolabe Yesu byakozesa musumba iga. Yesu byakoleka wala. Jangolabe Yesu byakozesa musumba igendo. Yesu byakoleka wala. Yesu byakozesa musumba igendo. Abalema batambula bakigala balaba. Abazibe bona balaba. Jangolabe kiryeka wala. Jangolabe Yesu byakoleka wala. Yesu byakozesa musumba igendo. Abalema batambula abazibe balaba bakigala bawulira. Jangolabe kiryeka wala eno. Jangolabe Yesu byakoleka wala. Jangolabe Yesu byakozesa musumba igendo. Wama jangolabe Yesu byakoleka wala. Jangolabe eno Yesu byakozesa musumba iga. Jangolabe Yesu byakoleka wala. Jangolabe Yesu byakozesa musumba igendo. Yesu akola bikulu wayiga akola bidede. Yesu akola bikulu. I thank God, Pastor. I don't even know what to say. Bazadde bannange munnebazeeko musumba bannange kyankoledde. My fellow parents, thank Pastor for me. Obulumi bonna bwe mbadde nnina. Mukama Katonda musumba Mukama kyokoledde akuddizeewo akuwe buli kimu ky'osinga okwagala. She prays for more blessings for Pastor. Musumba neeyanza neeyanzenge. Thank you very much, Papa. Thank you so much indeed. Omwana wange atambudde. My child can now walk. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Mighty and clap to Jesus. Don't worry. Teweraliikirira. Genda, your husband agenda kuswala. You go, your husband is going to be ashamed. Genda Mukama aswaze n'ababadde basekerera omwana wo. Let God ashame all those that were laughing at your child. Omwana ono This boy, Mukama amutaddeko ekisa. God has put His grace upon him. Era obuzibu bwonna And any problem bwali baava ku mutwe guno. had come from this head. Okulaba nga n'emisiwa giri kungulu. You see, even the veins are protruding through the skin. Glory and honor is for Jesus. Ekitiibwa kya Mukama. Honor and glory is for the Lord. N'amatendo gamugwanira. And all the praises Oyo are atadde worthy. ekisa ekingi ku mwana abadde That tatambula. one who has proved this grace Banange upon the child tumukubire that engalo couldn't walk. ez'amaanyi. Let Yes! us clap for Jesus. Oli mukulaba television ABS ekuumuza ebirowoozo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزسك محمد مرشدي ومسوي ودوا نسانgi bwanda bingo wewe nali nekizibu kyakuli mirako ntukirira mbera ko ABS TV buli lwakubiri sawa 5 ezekiro tosuka programu yange wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الرحمن الرحيم. Oli mukulaba television ABS ekuumuza ebirowoozo. Waliwo kintu eky'obulabe nsi kyendabanga kiri mu maka go.
Program ekifaananyi si Luganda. Abantu bangi mubaddeyo nga mutukaabira era nga muyaayana okubanga program eno eddizibwawo ku mpewo. Amawulire ag'essanyu gali nti okuva mu wiiki esookera ddala mu mwezi ogwokubiri omwaka 2020 wano ku ABS Television tukomezaawo program ekifaananyi si Luganda. Oli eyo nga omwana gw'olina tomwekakasa. Oli eyo nga muganda wo gwe baakugamba naye omubuusabuusa oba mwana wa mwannyoko nga mugamba ayinza okuba si waffe. Naye nga ssente ezigoberera ezinoonyereza ku nsonga eno temuzirina. ABS Television ebateereddewo omukisa. Tugenda kuba tubakolera DNA test ku bwereere. Togenda teekamu wadde ekikumi era gwe wenna eyanditwetaaze tukubire ku ssimu zaffe eziri awo ku screen ojja kuba otufuna bulungi nnyo tukolere DNA osobole okuzuula amazima ku oyo gw'obuusabuusa mwana wo mwannyoko muganda wo ani jangu ogenda kuba otegeera amazima mu program eno ekifaananyi si Luganda. Ate amawulire ag'essanyu amalala gali nti program yammwe eyabava ku maaso eyaganja ennyo era nga mubadde mugisaba eddizibwe ku mpewo program kalondoozi tuli mu nteeseganya ne bakama baffe aba UCC okubanga eddizibwa ku mpewo zammwe eza ABS Television. Program kalondoozi it's coming soon egenda kuba ekomawo temugisobwa. Waliwo kintu eky'obulabe nsi kyendabanga kiri makago oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Television ABS TV ekuwummuza ebirowoozo yeyo yaffe ey'omuntu wa bulijjo omuntu yenna ffe tetusosola mu madiini tetusosola nti oba ono musiraamu oba ono mukatuliki kwegamba TV ya buli muntu. Abaana abato abavubuka abakuliridde awamu n'abo kasitobanga gwe wonna buli lugero lw'oliko ABS TV ekukolera kubanga erina program eŋŋanzi ewamu n'eziyigiriza. So nabasuubiza dda nti tugendako mu kigambo naye musoose kulaba ku ebyo ebimu ebibeera mu Friday night ondooza olaba oyo yali mwana muto. Sagala ogambe nti ate omwana omuto kati baamusuna kati yaba kino yali mwana muto naye nga tatambula ng'ayina ebyamusiba naye Musumbayiga n'amusabira n'akozesa empeta. By the way empeta y'omwaka guno 2020 temunagitegeera naye egenda kuba so marvelous egenda kuba y'amaanyi nnyo. So nawe ayina omulwadde ow'ekikabo ekityo oyina omwana utatambula oyina omwana wo baamugongobaza sisuubira nti waliwo omuzadde ayagala okulaba omwana we nga tatambula. So leeta omwana wo leeta omulwadde wo ku Friday eno ate okusabira kwa bwereere Friday ya bwereere waliwo bagamba Musumbayiga ye bamututiisa ne bamugamba buli kusabira ssente. Nedda totuwaayiriza okujja mu Friday night tosasula yadde 10. Leeta omulwadde wo leeta yakunziba ku Friday eno ajja kuvaawo ng'atambudde. So byebyo ebibeera mu Revival Christian Church. Gwagamba oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Ye yaffe webale nnyo Abdul Musoke mu control room. Gwagamba nti oyagala okulaba Musumbayiga ng'oli bwomu ojja kujja olunaku olwokubiri olunaku olwokuna awamu n'olunaku olwomukaaga. Mba ntegeeza ki oba omusinkana muntu ku muntu oba kye bayise 1-on-1 ojja n'ensigo ya mitwalo 10 egya Uganda. Ne bw'oba oyina ensigo nnyingi ng'olina emitwalo 2 oyina emitwalo 5 oyina miliyoni yo naye nga oyagala okusiga omanyi tutambulira nnyo mu kusiga
okusiga ate n'okukkiriza ng'okkiriza nti bwe nasiga 5 gano mmanyi nti Katonda kyajja okumpa kijja kuba kyamuyiika obanga kingi. So nsigoyo jangunayo olunaku olwokubiri olwokuna awamu n'oluno omukaaga era nga n'olunaku olw'enkya Musumbayiga agenda kubeera ne counseling. Ate gwe ayagala okujja mu service zaffe Friday night awamu ne Sunday service ogenda kugenda mu tawuni obuze paaka ey'Namirembe Road. Paka eyeyena Mirembe Road mwe muli taxi ezijja wano ekawala. Taxi okuleetera nusu 15 era ogamba conductor n'omugamba nti ntera ddala ku church ya Pastor Iga. Bajja kuba kuteekawo wennyini kuba church yaffe eri awo ku kkubo ya Kalina ojja kubeera olabira ddala nga Kalina ya mulembe nnyo. Church ndoozi ekyasinze almost in Uganda. So church eyo ya Kalina ojja kuba ogiraba bulungi. Ate nga n'ekirala olunaku olwokusatu Musumba Andrew Jingo abeera ne counseling kyebayise 1-on-1. Ate luno olwokusatu luno olwa wiiki eno tetugenda kuba na service eya Chicho Olifa teweerabidde. So buli abadde baagala Chicho Olifa teweerabidde this Wednesday tegenda kubeerawo. Tugenda kubeera nayo wiiki eri ejja. So aba Chicho Olifa teweerabidde mukyusa mutulinde wiiki eri ejja betujja okuba nga tugirina. Mark tugenda kusoma leero mu Marko. Okay. Marko ako 11:24 Mark 11:24 kengendo kubanga nsoma leero oba Marko abayina Bible ey'Oluganda. Therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. And when you stand praying, forgive if you have against my that. Naye kyensingira ddala okwagala ke kano akabiri mu nnya. Therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Amina. Akabiri mu nnya Mark 11:24. Therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive it. Amina. Abayina oy'Oluganda nti therefore buli ky'onoosabanga oba buli ky'onooba weetaaga kasita onoofukamira n'osaba kkiriza nti ekintu ekyo oba okifunye oba okiweereddwa. Ndooza ddala olabira ddala okukkiriza wano. Era nga bwe yagamba n'agamba nti bwe mulisaba mulinnya okuyitira mu linnya lyange, buli kye muli bamusabye ndikibawa oba mulikiweebwa. Era wennyini ni wano Bayibuli weegambye nti kasita osaba oba ekintu ky'oba weetaaze bw'osaba, when you pray, believe that you will receive them and you shall have them. Ojja kubifuna era ojja kubeera nabyo. Omaze ebbanga ng'olina kye weetaaga, omaze emyaka egiweze ebisibo bingi biyiseeko, emyaka n'emyaka gikuyiseeko ng'olina ekintu ky'oyagala. Guno omwaka njagala gubeere mwaka gwo, naye on one condition, tuyina okusaba. Baana ba Katonda muyeeyigirize ekintu kye bayita okusaba. Bane newankubadde nti Katonda akola nnyo, newankubadde ng'awulira anaawulira biki by'otamusabye. Guno omwaka 2020 njagala Katonda abakyuse, akyuse famire yo, akyuse olunyiririro, akyuse abaana bakyuse obufumbo bwo, naye nga tumaze okumusaba. Bw'omusaba awulira n'addamu okusabako, n'akolera ddala ekyo kyennyini ky'oba osabye oba ky'oba weetaaga. Yesu yeebazibwe. Buli kye munaasaba okuyitira mu linnya lyange nja kukibawa. Okusaba, waliwo omuntu nga ye okusaba munnange takumanyi. Nene bw'ofukamira wansi n'omugamba Mukama, nkimanyi nti gy'oli, naye nina obulumi bungi, nkolera. Awulira. Okusingira ddala okugaana okusaba. Ate kyekinneewuunyisa abantu abatasaba, mwe muddeyo ne mugamba ebintu by'abalokole tebiriiyo, batulimba.
kyemba kubiriza abavubuka bannange bakyala bannange bantu ba Mukama omwaka guno ekintu kyokka the only thing ekigenda okuyisaako oba ekirakulabyeho kahangula okaleba ngwe mitawana jense no wagirabamu kiri kimwe n'okushaba n'okuteeka amajwa hansi fukamira wansi wanika emikono gyo saba bw'onoosaba ne Katonda agenda kufuna waatandikira agambe nti kituufu omuntu ono asabye nnyo omuntu ono ndabye amaziga ge nga mangi Yesu yeebazibwe ndabye amaziga ge nga mangi nga yeetaaga taaki yange tubeeko ne we tusinziira omwaka guno oba tubeeko ne kwe tutandikira Katonda kwanaaba atuyambira oyagala Katonda akuzimbire oyagala Katonda akuwa omwana naye ate toli mu kusaba togondera ddoboozi lya Mukama buli kye munaasaba mu linnya lyange ndikibawa oyina by'osabye oyina by'oludde ng'osaba waliwo n'abasaba omwaka guno n'obaako n'okyosa n'ogamba Mukama omwaka guno nga tegunnaba kuggwa njagala obeeko ekintu ky'onkwasaako ate nga ddala genda kikukwasako kuba ye mwennyini wano yagambye nti therefore buli kye munaasaba oba buli kye munaaba mwetaaga musabe nga muyitira mu linnya lyange mbakubiriza ekintu kimu omwaka guno bwe tubanga tulina okuwangula abalabe luno olutalo lunene oyinza okulooza nti abalabe bo bannafu naye n'abalabe bo b'amaanyi osula weebase naye omulabe wo teyeebaka weebase ye ali mu ssabo weebase ayina eddogo lyaleese alitadde ku mulyango gwo tosaba tolaba na TV tolaba na njiri service bw'olaba egenzeeko TV n'okyusa naye ate oyagala Katonda akusumulule Yesu yeebazibwe abantu be tulwanagana nabo bo tebatudde oba omuntu akuloga omuntu asiraanya ebibyo kyenjagala omanye okuva n'olunaku olwaleero nti tatudde kyova olaba Musumbayiga abakubiriza musabe musiibe naye ayinza okuba asaba kituufu abasabira najjere kyova olaba sometimes ajja n'akuwa obunabi nagamba gobadde ogenda kufa omwana we abadde agenda kufa naye ate olumala okigamba n'obitwala just n'okirekawawo nga bwe bakikugambye tosabye tonyikidde kusaba kujja mu saavisi ate newaka tosobola kwesabira Katonda yasinziire ku ki oba omusumba akusabira asinziire ku ki yandibadde akuyambako naga muwala wange oba mutabani wange buli saavisi abeerawo buli Friday night abeerawo okuwaayo awaayo asiga ajja mu kansolingi nambuulira buli ekimuluma njagala tubeeko n'awantu wetusinziirira Katonda asobole otuyamba abantu abamu bakuwa obunabbi ne bagamba komawo ennaku z'omwezi bwe ziti oba wajja mu kansolingi ne bagamba komawo ennaku z'omwezi bwe ziti Musumbayiga abaako n'ebintu byalaba lwakuba nti abantu abamu abeera tayagala bibagamba kati bw'anagamba nti ogenda kufa enkya tomukyayire bwereere bw'anaakugamba nti oba omusajja we agenda kukunobako tomukyayire bwereere so yensonga ey'okusaba nti tuyiga okusaba nti ne bwe kibanga obadde ogenda kufa omwaka guno obadde ogenda kufa omwezi guno Katonda asobola okukyusa Katonda asobola okukozesa Musumbayiga nabeera ng'amuwaliriza omuntu oyo yandifudde oba Musumbayiga ne yeegayirira Katonda naga omuzaana wo omuddu wo abaddewo wulira olowooza Katonda tawulira Katonda awulirira ddala ate era awulira amaloboozi g'abanabbi be naye tosaba tojja mu kyaki wajjamu mwaka guwedde kyokka ate olumala ng'ogamba ebintu bya Mukama tebikola Yesu yeebazibwe
tunyiikire bwe kuba kusabasaba entebe yo gy'oba totuulamu oba ogirindira n'ogirekerani ne bakuwa obunabbi abantu b'obunabbi banange naye twebaza Mukama nti abantu Musumba Yiga bawaako obunabbi at least bo banyiikidde okuba nga basaba ekyo nkyebaliza Mukama nti mulwaniridde ku lw'obulamu bwammwe ne mwefubako bwe bakugamba nti omwana wo wuuyo alina ekizibu n'ofubako n'osaba Katonda n'akyusa ate tulabira ddala nga kituufu biba bigenda tutuukawo. Waliwo omusajja Musumba Andrew gwe yalagula n'amugamba olina omwoyo gwa accident ogukulondoola naye gukwagala oli mufu ebikulondoola bikwagala oli mufu teri kikulumba nga kikwagala oyimiridde. N'amulagula n'amugamba musajja gwe olina omwoyo gwa accident gukwagala oli mufu. Yesu yebazibwe. So njagala tubeere beegendereza. Musumba Yiga bwakuwa obunabbi, Pastor Andrew bwakuwa obunabbi, fuba okulaba nga okolera ddala kye yakugambye oba kye baba bakugambye. Tugezeko okutaasa obulamu bwaffe omwaka guno. Tongamba nti gwe atayagala kuwangaala. Tugezeeko. This time tugezeeko okukolera ddala basumba baffe kye baba batugambye oba obunabbi kye buba bukugambye. Yesu yebazibwe. Abantu bowitu tukuba mu lugahale bakikulagula lero ozokwe omalayo omwezi ogutera hari n'ogundi ogutera kuli tokwenda kushaba temukwenda kushaba kandi ekikunshasha ngu tokabasa n'okuteeka amajuga wansi ojye oti Mukama nyine ekintu bwe kityo kindugeho ba nyine emizimu gikunteganisa nyine balubale nyine amahembe nyine ebitambo nyine abacwezi tokabasa kweshabira konga kandi ne kanisa nayo tokwenda kugizamu. Bible yitu antusomeriza oba yajangu mushabe ekimulu kwenda kyona oba ekimu kwetaaga kasita mulashabe mukarabiro mu izina lyanje ninza kuba n'ekibaha konka kibuuza kinkubuuza muntu we oshabire emirundi engahe omwaka guno ndaruhanga kole konkiwa nonda asinzirira ali kyoba arugira ali kyokukolera twego kushaba twego kusiiba kandi twegenda okwijja mu kanisa tukashaba ruhanga afune ahari atuyambire. Ate abantu abamu oleetwa omulwaddewo ne bamusabira bwawona akoro todda na mu kanisa naye nga lwaki tuyisamu Katonda amaaso ndozo n'ogamba nti kakawala leero nedda kantuuseeko kanjogeddeko kubasagala kusaba naye gezaamu teberezaamu nga gwe Katonda teberezaamu nga gwe Musumba Yiga waleetwa omulwaddewo nga ne mu malwaliro bamugobye ne bakusabira naye n'otuuka n'ekiseera okubanga bakunoonyowa obujulizi nga toliiwo. Tuyige okusaba ate era banaye tubeere n'okukkiriza. Waliwo omuntu aleeta omulwadde ne bamugamba n'atuulawo olunaku olusooka wiiki Friday n'atuulawo ku Sunday n'atuulawo kati ebyawo no tebikyakoze naye Katonda ajjira mu kiseera wootamusuubirira. Ekiseera kyanajjiramu okunoonya erinnya lyo nga toliiwo nga tewasabye akolere ku ki? Nsembayo ekigambo kino ngambagamba omwaka guno tubeere n'okukkiriza ate tuyige okusaba tusobole okuwangula ababalabe tusobole okubawangula tusobole okutuuka ku ekyo kye twetaaga oba Katonda asobole otuwanguzisa. Ye message yange ey'olunaku olwaleero. Yesu yebazibwe. Okusaba bw'onoosaba Katonda agenda kuwulira era akolere ddala ekyo ky'obeera weetaaze. Mbeebaliza ddala mwe abanyiikira okusaba. Mbeebaliza ddala abanyiikira okusapootinga ABS TV. Mbeebaliza ddala abanyiikira buli ssaawa mwenda n'obeerako ku ABS TV n'osabako nange. Buli ssaawa nnya ez'ekiro n'obeerako ku ki ky'olifa teweerabidde. Nkwebaliza ddala era njagala Katonda akusumulule muntu gwe. Togenda kufa nga tolabye essanyu lyo.
igwa awayo ensigo yo nogamba mukama nkoze bwekiti ne bwekiti naye kansindikeyo ebbiri zange kansindikeyo omutwalo gwange kansindikeyo etaano gyange nga lwaki Katonda abatakusumulula kubanga ayina wasinziira weewaddeyo naye ovangangako ku muntu aweereza ensigo ye ng'ali waka ku TV okukubeera kukkiriza naye ate mubadde n'okukkiriza ekyo nkyebaliza mukama naye saagala Katonda abantu nga bwe mubadde musiga musawo y'omwenda mubadde muwa sapoti ku baba supportinga ABS TV ereme kuva ku mpewo eyimirirewo tulina esaala gye tusaba musumba igayina esaala gyali mu kusaba muntu gwa supportinga ABS TV muntu gwe awaayo offering yo n'owaayo okwebazaako ku masimu agagabeerawo ku TV okukkiriza kw'olina njagala kukusumulule nga bwe njogera bino ayina okukkiriza omanyi ntambulira nnyo okukkiriza ensigo gy'osiga gisige ng'ogisuubira okumera by'otayagala bimere tobisiga era kino nze nzize nkyogera tosiga nsigo gy'otayagala emere oba tosiga nsigo lwakuba nti Joani akale omanyi omwana ogwe n'owiitu you know that girl ni mumanya n'agamba Jolunyankole oba ayogera bulungi oba ebintu nk'ebyo oba ebintu bwe bityo togezesa Katonda njagala omuntu agenda okusiga ensigo omuntu alukuza kwayo olukwebaza mukama oba olukwenda abeho ekikumera mu bulamu bwawe olina kyoyagala kimire omwaka guno toyamba nze nange bwe mba nsiga byange nange nina Katonda kyenjagala ameruse omwaka guno nange nina Katonda kyenjagala nkwaseeko bw'oba osiga ensigo eno gisige ng'olina kyoyagala Katonda akole eyo pointi yennyini gyenjagala ng'ogamba nsiga sisiga nti oba kale kamba yampe omanyi kale kale no you rather keep your money nozisigaza naye tusabira ddala abo Katonda abantu abaagala Katonda abasumulule nabo bakeere enkya nga bali mu layini y'obujulizi nti kale nali ku ssaawa ey'omwenda nali ndaba enjiri y'omusumbayiga nali ku Miracle Moment nali ku Friday night ku TV nensindika ensigo yange nensindika ekiweebwayo kyange Katonda n'agaziya ensawo zange Katonda ayina kye yakola okuyitira ku TV okwo bwe bujulizi bwe twagala Amiina bw'oba oyagala Katonda akukolere mukolere bw'oba oyagala Katonda akusanyuse musanyuse nina kyenzize ngamba bulijjo tobeera mukwano gwange wabula sooka oyagale Katonda sooka oyagale Katonda akozesa musumbayiga then bw'ona omwagala n'omufuula mukwano gwo ebibyo bijja kutereera amiina omulwadde wo ogenda kulaba ng'embeera yeekyusa yokka olw'okukkiriza okukuli mu mutima gwo amiina saagala njogere bingi kubanga ye omugezi mubeerenga bagezigezi ng'abaana b'emisota okubeera omugezigezi kikuyisaawo mangu mubeere bagezigezi baana ba Katonda oyina kyoyagala Katonda akole oyina kyewasabye omwaka guno naye naawe baako ensigo gy'osiga mu maaso ga Mukama then ebirala obimulekere kubanga ye mu ntegeka ze walina kubeera muwanguzi walina kubeera mugagga amiina kati njagala kusabira abantu abagenda okusindika ensigo zammwe oba sapoti ya ABS TV oba gwe ayagala obuweereza buno buyimirirewo tetuyina mukono gwa gavumenti tetuyina bazungu wabula TV eno eriwo ku lulwo gwagisupportinga era mmwe abagiteekawo so njagala oyimirire n'obuweereza buno njagala oyimirire n'omusumbayiga toyimirira ku lwange yimirira n'omusumbayiga yimirira ku lwekyo Katonda ky'oyagala akole amiina gwagenda okukozesa essimu yo amannya zireeta Yiga Augustine then endala ereeta Sise Nakate ate yo gy'olabako support ABS TV
eyo oyagala kuyimirira n'obuweereza bwa ABS TV programu zaffe ozaagala nnyo abaagala kiki olifa teweerabidde oyagala Musumba Andrew oyagala Musumba Yiga oyagala essaawa ey'omwenda oyagala omukisa gw'okumakya yimirirawo ku lw'obuweereza bwa Katonda bw'oba oyagala naawe ayimirire mu bizibu byo kitange omunnazaalensi nyanjula buli muntu yenna ali ku ABS TV abalina okukkiriza abo Mukama be wasobozesezza okukola ne batuuka ate mu mwaka omupya si lwa maanyi gaabwe si lwa buyinza bwaffe kitange wabula olw'okwagalako naye ate ekitulese wano olunaku olwaleero nsomye mu Mako 12 mu nnyango ogamba nti musabe naye buli kye munaasabanga okuyitira mu linnya lyange muli kiraba oba mujja kukifuna waliwo abalina ensigo naye ate waliwo n'oyo atalina Katonda wange nga tannafuna kyakulya waliwo n'oyo alyawo nga waliwo ebimutunyugula kati nga walina ebimutoga waliwo alina omulwadde naye alina okukkiriza nti kawulidde ekigambo kyo kawulidde eddoboozi lyo ajja kuligondera mbanjula mu maaso go kitange kubanga awatali gwe omwoyo omutukuvu tetulina kye tusobola kukola awatali kigambo kyo tetulina Mukama kye tuyinza kwetuusaako kitange empaya abantu bo basumulule abagenda okuwaayo offering Mukama gaziye ensalo zaabwe bashemeze Mukama baheereze omugisha bagabirire bakomorere Ruhanga kitange njagala kulaba ku bujulizi bw'abantu bano omwaka guno ng'eyali omwavu nga yafunye ssente ng'eyali obubi Mukama ng'ayinawo ku nkyukakyuka abasajja abalekebwawo bakyala abalekebwawo kitange tema ekubo awatali kubo ngenda kuva wano naye kitange abantu bo mbaleka mu mikono gyo bawe omukisa abagenda okukola bagabirire Mukama balabe omukono gwo mbaleka genda oweeyo ensigo yo n'okukkiriza obeeko ky'olaamiriza ogambe nti Katonda kino kye njagala onkolere abali ku YouTube nammwe njagala Katonda abasumulule amanya gange mbadde naabwe Joanita naye ate sigenda vaano nga sikujjukiza okujja olunaku olw'enkya mu kansolingi olabe Musumayiga nkoze n'ekirabira Lawrence ku kamera ate mu control mubadde mu Shafik awamu ni Abdul Akomi Nawunze kanka nkoze rosi Emagama gande tunuleli Aninge niga
omuntu wange gwe nasima yansanga ku kkubo nanondayo nantwala waka naŋŋamba wummula amazika we gakoma omusala n'empologoosa omusaayi gw'ogwayika gwanyamba okuva mu nnaku byaliwo ne biggwawo byanalinsonga byaggwawo byaliwo ne biggwawo amazika go gaggwawo byaliwo ne biggwawo n'ebyakapapo byaggwawo byaliwo ne biggwawo ebyobusamize n'obirema byaliwo ne biggwawo n'abasekerera ne basirika byaliwo ne biggwawo abalabe bo ne basirika byaliwo ne biggwawo eby'ekibaala ne bivaako byaliwo ne biggwawo obwamalaya n'obuleka byaliwo ne biggwawo ne magimoto yaggwako byaliwo ne biggwawo ebyakabwakagana byaggwako byaliwo era biriggwawo entalo z'abasumba ziriggwako byaliwo ne biggwawo entalo mu makanisa ziriggwawo byaliwo era biriggwawo n'ettogikwata kaliggwako byaliwo ne biggwako n'ettogikwata kaliggwako oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Okuzannya ebya maama ne taata. Tenzijukira kufuka ku buliri. Koze program city ya mwaka ki? Abolewe sasa. Irina ubirowoozo. Wanje? Wayogera ko vanachula. Ne bakusibako ekigumba mu bulago. Naye era okutwalizaamu oluzungu ninamu olw'okugatiriza. What is map? Science is the study of a man and this surrounding sea. What is social study? Social study is the study of a good gundi. Amanga kyezinze. Tandika. Eddoboozi melodi. Uganda migonda pozi. 7 because it's something to do. You give women money, you dance, there you go. Oh, Kaguta, I love you. Rakata, boom! Rakata, nabasabula. Ennaku zino ebyokulwanira abasajja byaggwaawo. Lwakubakabala yali afunyeemu omutima okutanjagala kuba naye nali nfunyeyo gwensuuza ate nga nkolera. Gano amaka naawe galaba ge bansimbira amaka ga bbeeyi maka malungi ebyobwenzi nabiva Mukama namukulekera sikyayagala twala eri naawe. Omukazi ono kitegeeza mwenzi. Ono omukyala atuntuza omwana bw'ati amulanga ki? Ate enkoko zaagazaaki? Kubuuziza enkoko zaagazaaki? Ozitwala wa? Ye omwana ono nsonga ki yali emugana okusulanga mu kisenge? Yaani banaye buzibu ki? Unakubuulira gamba mu kisenge atyayo nti Kyagwe buzibu kiba kiragala kujja ne weebaka. Bw'atyagwe mu kisenge atyagala sula naawe. Lwaki tojja mu kisenge ne weebaka? Otyayo ki? Ebyo ne bisingawo lwa 6 ssaawa 4 mu programu Namwatulira Tosubwa. Kuba kyempugamba nti era kituufu wano wantamye. Simanyi kuba abasawo bandyako ssente batulindeko ssente ezimala balinde ssente ezimala. Awakawa mutama watyanga yaliyo. Anti omwana aganye. Omwana amulinda ajja mufuna. Oli mukula oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Ngenda kuddamu siga amafuta. I'm going to anoint again. Ennaku z'omwezi. It's going to be nga 19 on the 19th omwezi ogusooka mu mwaka of the first month in the year. Ge mafuta that is the anointing agagenda osooka mu mwaka that is going to be first. Ge mafuta that is the anointing agakuyingiza mu mwaka that is putting into a year. Amafuta gengenda okusiiga the anointing I'm going to anoint you
It's not to cancel curses away. It's not to cancel out the bad spirits. Because that is done. The plan of God. You don't need to move with the bad spirit. In the plan of God, you do not need to move with any curse. Because it says in Jeremiah 9 that it's only Him. He knows your movements. He knew you. He knows what He has planned for you. It's only Him who knows. The anointing I'm going to anoint you, that is the anointing that you don't have to miss in 2020. 2020. You can miss the other because of other reasons. You fail to get a seed. But the year 2020, on the 19th in January, you don't have to miss. Because that anointing, many things that are going to be done in your life. Many things are going to be done in your life. And many things God are going to do in your life. In the year 2020, we thank God. This year has been for prophecy. It has been a word. But the year 2020 is a year of miracles. God is going to do the impossibilities. On the 29th, everyone, come and be anointed. You're going to see what God is going to use that anointing for.